Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baad. Twebaza Allah tabaraka wa ta'ala nisabe byengera n'emirembe ebidde nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kilasi yaffe ey'olulimi oluwarabu etandise. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi rahman arrahim. Eno nno ye unwan oba taito y'ebigambo byonna ebiwandiikibwa mu lulimi oluwarabu nga bwe yajja ku bbaluwa ya nabbi Sulaiman alayhi salam bwe yagamba nti innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim. Soose n'erinnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi ow'ekisa ekyenjawulo. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 25 omwezi gwa January 2024 miladiya. Tugenda kusoma olulimi oluwarabu insha Allah. Al-lughatu al-arabiyya. Nga tetunnatandika olulimi luwarabu nina okusooka n'enkubuuzaako mu butongole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masaa al khair. Masaa al khair kitegeeza good evening oba good afternoon. Mu luwarabu tulina ebigambo bibiri. Swabaha bwe budde obw'okumakya, masaa bwe budde obw'olweggulo. Tetuyinayo obudde bulala. Tetuyinayo good evening, good afternoon, good ki, yonna eba ku masaa kasita zisooka essaawa 6 oba kasita ziwera essaawa 6 ez'emisana paka 6 ogw'ekiro ebeera masaa. Ate okuva 6 ogw'ekiro paka 6 ogw'emisana swabah. Kati essaawa eno tuli mu budde bwa lwaggulo ng'ogamba nti masaa al khair. Ebigambo bibiri. Masaa kitegeeza olweggulo ate al khair kitegeeza ekirungi. Nsuubira wali owulidde ku muntu gwe bayita khair, wali owuliddeko ku kigambo khair, ate wali owulidde ku kigambo masaa. Byetugatta masaa al khair, good evening oba good afternoon oba kyonna kasita obudde bubeera nga butuuse bwe tugambye. Swabah al khair kiva mu kigambo swabah. Waliwo n'abantu be bayita swabah n'obudde obw'ekiro swabah, n'omuva ne swala eya subuhi eyitibwa subuhi swabah. Swabah al khair budde bwa kumakya, masaa al khair budde bwa lwaggulo. Kati nkubuuzaako, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masaa al khair. Masaa al khair, good evening. Kaifa al hal. Kaifa al hal. Ebigambo ekisooka kye njogedde masaa al khair. Opposite yakyo eriki? Swabah al khair. Swabah al khair buno bwa morning, morning obudde obw'okumakya, wano afternoon ne evening. Afternoon ne evening tugamba tutya masaa al khair. Ate good morning masaa swabaha al khair. Nziramu ki? Ekigambo kino kyennyini nyini masaa ne swabaha byennyini byenkozesa nga nziramu. Neŋŋamba ntya? Kati nkugambye nti masaa al khair gonziramu otya? Owulira ku muntu gwe bayita Nuuru oba erinnya Nuuru era lyenjogera. Neŋŋamba ntya? Neŋŋamba nti masaa eno yennyini nennyongerako Nuuru. Masaa an Nuuru. Kati ndi mu kugamba masaa al khair gwenziramu masaa an Nuuru. Bwe buba obudde obw'okumakya bwe nakugamba nti swabah al khair insha Allah ojja kunziramu swabah eno yennyini nyini oyongereko Nuuru. Swabah an Nuuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gwenziramu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masaa al khair nziramu masaa an Nuuru. Swabah al khair era ojja kuddamu swabah an Nuuru. Ekigambo swabaha kikwatire ku budde bwa subuhi. Swabaha kitegeeza okumakya, masaa kitegeeza olweggulo.
insha Allah. Bwetyo bwe tugendanga okwebuuzaako nga tusoma olulimi Oluwarabu. Nga tetunnagenda maaso mu lulimi Oluwarabu, tujja kutambula n'ebigambo nga bino nga ate bwe tuyiga okuwandiika n'okusoma olulimi Oluwarabu insha Allah. Omulundi oguddako tugenda kulaba ennyukuta z'Oluwarabu ziyitibwa al-hurufu al-hijaiya. Tukome olwaleero wano insha Allah tuyiga obugambo buno, nsuubira obuyize bulungi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.